Zange, sembera ke mabega. Bambi, please. Yes, like that. Thank you. Bw'otamala mujjako ddiba tomuveeko. N'okumusiriza. Are we running? Yeah. Okay. Papa, tugende? Yeah. Chivo bango fudeo abange oba kuyabuli sate tekuli chamatendo n'okukujjukiro lw'amabanja bikulimo ebikukulembera abantu bangi abagenda akawolera nga tewali amanyi ng'ebyamatendo bye bakola kulya kunywala kwebaka ne basembyayo ekyokufa ekitalema yaddabayoka okwo kwe kuyita musi ng'ekisiikirize kyennyini museno okoze buki kuba ekyo kivaamu kati n'olijjukirwako ki obanga ovuddewo abange oba kulya buli saate temuli kyamatendo n'okukujjukiro lw'amabanja bikulimu ebikukulembera eyo kumalaalo gye baziika ne babuuza yakola ky'omufu nga bamanyi misinde gye yadduka nga kitabo aleme kuwa misolo nga byakoze byebyo ebikolebwa ensolo ziri ddala zetulisa amazima okuyita mu sseeno ye nga bannange kyannaku museeno okoze buki kuba ekyo kivaamu kati n'olijjukirwako ki obanga ovuddewo abange oba kulya buli saate tekuli kyamatendo museeno okoze buki kuba ekyo kivaamu. Kale tubaniza wana muli mwenna bali wano olunaku olwaleero tuli ne papa Mesach Semakula sa Mesach Semakula ne sa Posaka bombi abasiimi tulina ensonga etulisa olunaku olwaleero tutangazaamu ku nsonga eriwo ya luyimba lugenda okuddibwamu papa nansonga lwaki yazzeemu na lwaki sa Posaka yasazeewo papa Mesach Semakula addemu oluyimba luno. Tandikire wa papa atubuzeeko olunaku olwaleero. Mbalamusiza mwenna tusainsa okubalabako wano wetuli mu studio gye bayita audio 1 eya munaffe Padde Kayiwa oba amanyiddwa nga Paddeman. Tuli mu kukola oluyimba luno olwakyaka ennyo olwamanyibwa ennyo mu biseera byaffe nga tuli baana bato olwafuluma mwaka gwa 91 kira nali nkola P7 olwafulumira kati lwetuze ensonga tugenda okugaayagaayamu olwaleero tuli mu studio lwetuli mu kukola. Weewaawo atusaba sa Posaka atubuzeeko naye. Balamusiza bassebo ne bannyabo ensonga nkulu lwaki tuli wano oluyimba luno munsana okozeemu ki luyimba lwemabegako omwaka gwa 91 lwayagalwa era neefuuka ngombo nga baba bali ku mukolo gwa kuziika bamunyogamba era kituufu kale munsi muno okoze musajja alina kyakoze mu nsi alina kyakoze mu nsi omukyalo ono kati ne lubanga oluyimba teruddiba bwe ndabye nti lukulanye si odi akyali ow'amaanyi nendoza nkyetaaga okuluddamu naye ekyokuluddamu kino nensaba muto wange ate musime munnange papa Mesach Semakula nemusaba nti nziryamu oluyimba luno kubanga wabaddewo embeera nga eringa yannamukwakkula abantu nga bakwakkula ennyimba z'abantu ne baziddamu oluusi ne bataziddamu bubi naye ate oluusi ne baziddamu bubi. Nze neŋŋamba naye okusinga obutaafuna buzibu bwonna kafuna omuntu alina omukululo ogusaanira ate
ne studio nayo nga ya mukulu gw'amaanyi ne nakkiriza ne tujja wano era oluyimba lugenda mu maaso nga lukolebwa kinkoze bulungi mu mbeera eyo. Lwaki bantu bonna walonze Papa Mesach abaluddamu? Omanyi bagamba nti abagagga n'abagagga baagalana ebirevu biyita ku bisige ne bijja embiri ziva zireka ebisige ne zikwatagana n'ebirevu wansi. Kakati sidula buduuzi naye olwokuba nange nina omukulu ku side gyempitidde nga nabye nkola masomero ate n'omukulu Mesach Semakula niye musajja atobye n'ensi mu ngeri ye omuziki n'agukuba ne gubulamu obuyinjo oba okulumira kwonna abadde muwanguzi mu kintu kyo. Siyinza okulekayo omuntu awangudde ate oluusi nenfunayo omuntu atawangudde kati kyekyanonzeseza Mr. Semakula kubanga kyakola kimanyi era nga malima tenyinza kufiira mu ye. Oyinza okuwa omuntu oluyimba ne lufa nga mulaba naye nabadde n'obukakafu nti ajja dusituza okuva olubadde lweyongere emmaanyi. Enyimba zo tuzimanyira enyimba z'amasomero yenyabo naye kuno tulabye ng'ozimba yimba n'abayimbi b'otuleetedde be tumanyi lwaki tewazeemu n'oluwasomero ddala? Oluusi okukyusa twagala byonna tubikozese amasomero gayimbye nga yimbisiza kati oddiwa ate essomero eddala kibanga ekifaanagana kubanga ate okulya akawunga n'onywerako obuugi n'oliirako n'omusooli. Nze ndowooza nti ate okukyusa munenduwa omuyimbi omukulu ow'erinnya kibadde kirina kyekigenda okuleeta era ogenda kulaba abantu nga bagenda kunyumirwa ate n'okusingawo. Ne kali akayimba kadde tetukasiimudde nakuba n'akawuliza nga gye kali naye luno luzze kubanga ate lwongedde okukyusa embeera kubanga kati studio zisituse zikola ebintu by'amaanyi muyimbi ayimba ebintu ayimba bulungi okusingawo kyekinkozeseza bwe ntyo kibadde nga kyetaagisa mu mbeera eyo. Kaseera kano tulabye abayimbi bazzemu ennyimba z'abantu nga bagenze watidde nnyo abantu okuddamu ennyimba zo ne bazoonoona ng'ogenze abasinga bagambye nti ze bazzeemu zibuzoonoonese abantu baziyimbye bubi bweyagadde baziddemu ziwulirizeeko ng'okyali mulamu. Ate kati oli mu ansa mwennyini ekyo kyekigambo kyennyini kyoyogedde kyekinkozeza bwe nti bw'aluddamu nga nange wendi ate kinkoze bulungi nnyo nempuliriza n'abakobya nebuuzaako ate nanga tino nkigattemu nenzikiriza nga nze nekkiririza bwe wabawo kacyenji konna ambuuza nkakole bwe nti yinza nga kawooma konze kakole bwotyo. Kinyumidde mu mbeera eyo okusinga okulukola nga omuntu ali mu nsonda nnya oluusi uno naddamu n'oli n'aluddamu nono nagati badde nkoye bankole kiwano neegayaliza kansiremu oluyimba lwono najja nga mukoowo ate nakola ntya n'alukoyeramu. Kati nze kinkoze bulungi nti mbadde soba bulungi nembeerawo ninga kumpi omuntu baga nti bantebiza olumbe nga wende omusika mulabeko ekitasoboka naye nga nze kinkoze bulungi nti luddiddwamu nga ndaba era n'ennyimba endala kuba no lugenda okutanula abantu bandagadde okunkubira ku masimu nange nkaddemu kano tebakuba masimu. Kino tukikoze olw'ensonga zembadde nemanyidde ono yakikoze akinkoledde bulungi mpulira essanyu era mpulira nkyamatidde n'ekyo. Mu bufunze bwe weerondera alina okukolera ekintu. Nze nerondera alina okunkolera ekintu si kubanga omuntu bw'anaagolokoka eri nga ebyakola bimubuze nagati anyway kanjiramu oluyimba n'aluddamu kiba kibi. Kata waffe ekibuuzo kyange oyiri abaana ab'omulembe guno badde nsaba otutemeretemeremu biography ya luno oluyimba lwaddi lwayimbibwani original version oluwandiiko oli mu mbeera ki oyinza okuba walimu ku moments ezikwata ennyo ku bulamu bwo so tuwulireko ku biography wa luno oluyimba. Oluyimba luno lwa recordingibwa mu 1991 nenga nzuke naluyiya mwaka gwa 89 naluyiya nga maze senior 4 bwe namala senior 4 nawulira nga ennyimba ziyiika nnyo omuntu nga atandika okuyiya ennyimba zijja kumunyonga nyingi
nenzikirire manga mu chuma kye mwanye Mitala Maria ndi ku sente bali kudima Mitala Maria lebe baluyimba mu kusookera ddala nempandika ennyimba zaali nyingi ne twalikolinga ku 13 ku album ya soka kati nolo lwali mu ku nnyimba ezo nga mpandika mpulire obubaka bungi era ebigambo nga bingi nga byamaanyi bwemba nenya abazadde abatakuziza baana bulungi nga nkozesa ebigambo nga biringa ennyondo bwe nayogera ku bantu abanafu era nga njogera bintu ne kovuli kusinga ng'ebigambo byenkozesa bigambo byamaanyi byali bigambo bya buvubuka nalinga omuntu era atandika bwabeera naye Katonda yannyamba n'entandika bulungi mwaka 19 tuli recordinga ku Radio Uganda nga tuli recordingira mu group mwena muyimba kwa yo nebe yimba kukuba kagoma ke kakumanga beat tutayina kintu ky'amasanyazi kitukubira beat nga ngoma ye kikola nituyimba abaana abayimba limbolo kati si baana bantu bakuru baleka babasinga mu makati bali mu senior 2 okusinga kubo kuliko omulamuzi Flavia Nalongo n'abakoza oyo mwenyumirizamu yayimbanga Alton biseera ebyo mwalimu Julie Mutesasira mwalimu Anisebunya akola ku CBS mwalimu Koni Nalugwa akola ku Simba mwalimu Chazwani Kasensuwa ali ku Star mwalimu Kizito Kayira yakolanga Kabozi kati mugenzi n'abalala banji nenga bakyali balamu bebayimba oluyimbolo n'ennyimba endala 12 ko oluyimba lwakyaka nnyo wa radio bangamba yalinga we mu babiri promotion yalinga atya mu music mu kaseera ako bwatwala ino otulawa nti muzanyo oluyimba lwange abanonyanga nnyo nolwimba zonze nyimba z'essomero ezasooka okujja nga ziri organized bulungi mbudde obwo abantu amasomero ganyimanga ennyimba nze nno ninayo omwana awuno agusala bulungi okukamala kati kyekyaliwo kati nze naleta ennyimba ezajjawo naaki naakavaayo bakulabe naaka naavaayo kati ennyimba zino bwe zajja zasalako ziri kati bwe zawulibwa bayagala ziclassifying nga tiziringa za kyaki artists zistambulanga enyimba zino oba z'abayimbi abakulu eza bandi kati nezinyumira mu mbeera yazo gye zaalimu kati nezikyaka nnyo yadde radio yali emu enyimba ezo bazikuba kubano zabanyumira olw'okuba zaali mpya mu ngeri yazo ne bazaagala nnyo ne bazikuba nnyo omugenzi vice president babi mululu Kiseka Samson yayagalanga nnyo oluyimbo era alina program gye yakolanga nga lwe lugiggulawo yali alwagala nnyo kati n'ennyimira ne zaagalwa nnyo radio yemu yokka nekola omulimu gwali gw'amaanyi ate kyeka netuyamba nnyo kuba kati zibeera nnyingi n'engeri okuzitabaala ne ku mulundi guno kati nga ate buli wogenda olina okuteekako akasente byandadde si byangu nnyo naye kyatwanguyira mu ngeri eyo. Papa Mesach Semakula twagala otuweemuko kuba kati bagambye 9 papa oluyimba olwo gwoba waluwuliza ddala bulungi nnyo lukujjukiza ki tuwe ku flashbacks wakati gwalotuddemu ate ebiseera omulaka mwaludigidda nnyo we mu biseera Papa Mesach Semakula wali okola ki? Ebiseera ebyo nzijukira nali Kira primary school 9 nakolera P7 yange oluyimba olwo lwafulumira lwakyaka nnyo era twegomba nnyo Mitala Maria gamu ku masomero nga buli mwana akula yagadde okusomerako Mitala Maria babanga tebayimbye ng'ate n'omupiira bagusamba nnyo nga ne mu academics bali balungi nnyo naye okusingira ddala music yabatunda so ekirungi kiri kimu nti oluyimba lwali lulungi balina obubaka bulungi eyo album yatunda nnyo kyobola Mwami Saka bwe yazze n'angamba njagala onziriremu oluyimba luno omutima gwankubye kubanga ebiseera ebisinga ekintu ekibanga kyakola nnyo kibeerako ne criticism nene ebiseera ebimu naye nemala nezikiriza ekirala nti Mwami Saka ebimu ku bigendererwa alina kyatayogedde nti agenda kujaguza emyaka 33 ng'ali mu buyiiya bw'ennyimba zino ez'amasomero ennaku z'omwezi zigenda kuba meka 11 ogw'omukaaga ku Serena kati nze bwe nvaawo nga 19 ogw'okutaano ku Serena
mwami Saka yagenda okuddawo nga 11 ogw'omukaaga. Kakati kimu kukuzuukusa ku mirimu gye. Kati bwe yagadde okuzuukusa ku mirimu gye n'agamba nti oluyimba luno kaluddibwemu kuba lwe lumu ku nnyimba ze ezaakola ki ezasooka ate ezaasinga. Bwe tutyo ne tusaba Katonda atubeerere wa kisa, atuteekeko omukono gwe, atuwe omukisa, atuwe buli kimu tukole ekintu ekinaanyumira abantu so tuleme kwonoona boonoonyi. Era kyemmanyi Katonda agenda kututeerawo ekisa kye tuveemu nga kyetukoze kirungi. Papa wawulidde otya nga Saka kutuukiridde n'agamba oluyimba olwo ndukukwasizza? Mwami Saka ono aludde nga nange faani wange nga bwe nkola akayimba akalungi y'omu ku bankubira akasimu n'angamba akayimba kadde kayitirivu wano wagenze n'okola bwoti ne bwoti akadde ka mulembe era bwe wabaawo akakyamu ankubira n'angamba nti kano bakandikyuseemu bwe kati kakati ate Katonda najja akikola naye musiime ffe mbisa abasajja yatukola ki yatuwandako eddusu ate omanye eddusu ly'omukulu lisiba bulungi ebbaasa kati tuyina enkwatagana yaffe eyo mu ngeri yo. Kati bwe yazze n'agamba nze okusooka nga bwe gambye nasoose ninga onkoze kyaki abantu be Uganda kati bazibu ojja kugirawo n'olaba enkeera nga baganiyo omusajja omukulu Mesach ennyimba zimuweddeko atandise okuddamu ennyimba z'abaana atandise okukola biki atandise okukola biki nanga nti nyamba okinkole naye neŋŋamba why not bw'abanga omuntu mukulu yantumye sisobola kumunyooma naye alina ensonga ze lwaki nze gwakoze eki nze gwagambye kwe kujja nga kanoonye producer Pademan ne tukola appointment ne tujja era tutandise. So first session yali etya okuva bwe utandikidde from zero n'okutuuka kati we mutuuse kati ne sa awali kati tulukoze kati so far tusobodde okwachievingako 40% ku kintu kye twagala kuba tusoose okuzimba gundi sketch yalwo then oluvannyuma tuddemu tutandike okumanya nti no tukyuseemu kaliwa tulekemu kaliwa tukole kaliwa akananyuma jjukira ebiseera ebyo ennyimba zabanga mpanvu tuluteeke mu budde obutuufu bwe lulina okwamu naye nga tetuluzinze makulu gaalwo nga lusigadde nga ddala ngeri ennyimba bwe zeetaagisa si kirungi kudda mu luyimba ate notta impact yalwo ate nekiba nga kiri kisinga kino kiba kikyamu olina okukola ekintu nga kyongerako waakiri oba kale nga kyenkanankana nakiri. Papa ani asetolinzeko simu ezirinkadi mu kino studio ebyo byonna katusuubire maaso wayinza obbayo ka video ani ali mu kintu ekyo naye kirala ani agenda okubeera ne rights ku luno oluyimba kakati muzeyi Saka mwami muzadde yazaala omwana omuwala muwala waffe bamuyita Diana ali eyo yali emabega wa muzeeyi kati ne muzeeyi yennyini ebisinga expenses zize nga ezeza video nabiki naye ate nange ng'omuntu omukulu sisobola nti muzeeyi ate musikambule mukadde waffe nedda nange aweetaagisa nja kuyingirawo abona abaweetaagisa rights zize luyimba lwe luyimba lwa Saka. naddala guno omulembe gwe tulimu ogw'okujeregerera wamu n'abavubuka okwerabira abantu bangi nnyo abavubuka essaawa zino omulembe guno oyinza okugera ku linnya lya Paul Saka nga libajjira mu mutwe naye basiigire ekifaananyi Paul Saka ategeeza ki linnya eryo litegeeza ki eri music industry? Nyumba tosobola kugikomerera nga teyafuna musingi. Amabati oba ogakomeredde kuki? Ennyumba erina okuba n'omusingi ne bagizimba negenda ku wall plate ne bateekako ring beam n'ogira then n'okomerera amabati ago aganyirira ne langi eyo etukula eyo gye bawaana nti bane ennyumba erabika bulungi eyimiridde ku musingi guli oguli mu ttaka oguddugala. So njagala abato bange mwenna mbabuulire ti ennyumba eyenyirira eyaka amataala amalungi n'entebe ezo eziri munda ne TV ennene ezo eziri munda etudde ku musingi ate oguli mu ttaka ti omusingi ogwo singa tegwaliwo oba singa gwali munafu TV eyo gy'otadde mu nnyumba akasolya kandi gikubye. So kati ndowooza abagabulira omugezi tayogera bingi njogera yange eyo asobola okwetooleramu akole ki nti ennyumba eyenyirira gye tulaba n'ebirungi ebirimu n'abaana abalimu n'ebibala ebirungi ebirimu birina omusingi gwe bikoze eki era omusingi ogwo gulina abakola ki
abagukola tuleme kweyisanga bwe tuyisa madaala nti eddaala olikozesa mu kuzimba naye olumala nga balimenyamenya nga balifumbisa. So abantu abo abatusooka mu music ne basima omusingi gwa music ono ne tujja nga batuinspiringa nga mu byabwe mwe twongereza ne tukola ebyaffe tusigale nga tubawa respect. Yeah. Uncle Paul, tata waffe Sir Paul Saka wano twagala okubuuliza nti abamu ku baana bozoolera bawalabo ne batabani bo bomenyaawo engeri gye tugenda ku Serena mwezi ogw'omukaaga ogenda kukkirizaako bawalabo ne batabani bo abamu naddala abali mu kisaawe eky'okuyimba nabo okuddamu ezimu kweza ennyimba era ne ku lunaku luli eri mulindwa oluli ku Serena banaalabikako. Abaana bange benyimbisizaako bajja kutambula nange mu kintu kino. Omusumba Wilson Bugembe namuyimbisa ku Highway College Makerere ng'akyali mutono bw'ati yalina entumba bw'eti kaali katono oba yali musiiwuufumu naye neewuunya nga kaalina eddoboozi eddungi muyita kubanga era kaali katono ng'ayimba bulungi. Yannyumiza nanga nti n'ennyimba ezo ziwayimba ezo mubazadde abaana nti nze ku ssomero gye nasomera primary nga nzikulembera ne tuziyimba bulungi ne manya nti yafuna inspiration kuviira ddala mabega. Kati bwe namuyimbisako ne mu high school ne mpulira bulungi era nga mukwasi mulungi. Tujja kuba naye muwala wange Rema Namakula Sentwale Kudembe Kisoga tujja kuba naye n'abalala tujja kuba nabo naye nga bwe basinza okuba ennyo mukyala Helena Nanjego tujja kuba naye yani namuyimbisa bulungi kuva senior 1 paka senior 6 bonna tujja kubeera nabo. Papa wajine emyaka 33 njobadde mu musiike ya music biki byolabye bibize bikyuka na biki biwonyimirizaamu naddala ku byotadde ku industry? Ebize bikyuka bingi ebize bikyuka music azakyuka wenayimba omujekyenda waawo music mu Uganda yalinga kadongo kamu nga yakayekanga w'amaanyi mangi sigamba kati yagwa naye yalina omuyaga gwera atambuzanga muyaga gwa maanyi agatayogerekekako. Music of South Africa ng'ayimba wano nga byamaanyi byonna. Kakati ezo zonna zibadde zibeera nkyukakyuka kyeneebaliza Katonda nti mu nkyukakyuka ezo zonna ezibaddewo Katonda ansaasidde nensigala nga ku mayengo g'empuliziganya nkyaliko simanyi bwe kibadde sinzaga nsimanyi bwe nkikoze kuba Katonda yansaasidde kuno okuwandiika ennyimba n'okuyimba kwennyini omuntu asobola okutuuka wakati n'azikira ng'abadde takyagadde oba abantu ne bakujjako obujja atensoni yaabwe n'oba nga olinga atana gwoyimbira naye nga enkyukakyuka zonna zibaddewo Katonda nannyamba mu byonna nemba nga nsigadde nkyakola bulungi okutandika mu 1999 naye oluyimba lw'emitima gy'Abaganda ng'olundi buddo SS ne tulimba ku mbaga ya Kabaka olwe lwaggulawo okuyimba ennyimba za Buganda era omuyaga gw'okuyiiya ennyimba z'Obwakabaka gwatandika nange ekyo nkimanyi gwatandikirawo n'amasomero ne gakwasiza wamu ne tuyimba ennyimba nga nnyingi ogenda okukakana ng'Obwakabaka tubwambusa tubutwala ku ntikko kyatukola bulungi. Enkyukakyuka zibadde nnyingi nakati zikyabeera nnyingi. Music tulina wabika bingi abaana bayimba music okurapinga bakola bulungi music ono akola okurhyming ebigambo akola bulungi. Abantu ba Uganda balina menu nga zinnyo kati music gwe tulina music w'amasomero naye alongoose nnyo byonna ndaba nti bibadde birungi eri music eri abantu abagala music mu Uganda. Emyaka 33 egy'olugendo lwo gino ogyenyimirizaamu ki ng'omuwandiisi w'ennyimba esinze kukwata ku mitima gy'abantu? Emyaka 33 ngyenyimirizaamu okuba nti ginyongedde okuganja. Katonda ansaasidde temubadde bikolobero ku bulamu bwange kwegamba jimbe lya buwanguzi abantu banjagadde bannamawulire banjagadde ekikulu nze nsinze kutambulira nnyo mabega wa curtains sibadde nnyo mu bantu kuba nti neeyogereko era olw'okubanga mbadde neekumira mabega
ate waliwo bekiwadde omukisa abantu abamu abatabadde balungi nnyo abamu nga beerimbika ne mu mirimu gyange ne baga nti ezo zange ze nazikola uyu tukulira wamu bwe mpandika nga muwa naye bwagiranga naye ampa badde babikola nnyo oyo temumubuuza tajja kujjayo eno twagaba ne tutuuka kati nze eno nze mpandiikira eno ennyimba oyo mumuleke kati bibadde bwe bityo naye emyaka 33 gino ndowooza nti gya buwanguzi era egibadde gisaana okujaguzwa ngijaguze kubanga ndaba nti ngiwanguliddemu ate gye emyaka gya mukama waffe Yesu weyaweza siga nti nze ngenda kukomaawo nze nate nkyagenda bugenzi mu maaso ntandika butandisi kwa 33 tosaba okole ku bantu bajje ku nnaku z'omwezi nnaku z'omwezi nga 11 June gwe gw'omukaaga bannayuganda mbakoola nammwe abatali mu Uganda muli bweru nga musobola okudda mujje mulabe ekintu ekirala nga kyanjawulo 11 June ku Serena Hotel mujje mbasiime nange ate nammwe mwendabeko era nammwe munansiima n'ekivulu kya muto wange Mesach Semakula nga mwenda ku Serena Hotel nga 19 May nakyo bannange mukijjule wakiri abantu abuleko wabateeka ne mumukole bulungi kubanga mulabye nga omutima gwe gwagaliza okuva edda nedda twakava mu mbaga twagikola 10 ogwe 12 2021 Mesach Semakula yakulemberamu abayimbi abayimba ku mbaga twamwekanga twamugamba twamusaba onosobola okubeera ku mbaga yaffe netukinaga nti mukiŋŋambye mukirekerawo mugendeeka yatukola bulungi embaga yaffe najja gikyankalanya kati naye mpulira okumwagaliza ebirungi bingi njagala buli kintu kyonna kyeyeyagaliza kimukolerwe n'olwensonga eyo nange show yenjogerera bintu birungi byereere nga 19 May abantu bamukolera ebirungi bingi kwolwo babeereyo papa ebigambo ebisemba oba sinda kindi tuweemu akantu nga bakatambudde kuba abantu beesuubira okuyiyo mu nsi eno okozeewo ki okusooka njagala okwebaza mukulu Saka webala omulimu gw'okoze mu masomero ne mu Buganda okutwaliza awamu kubanga ekikwatagana n'ennono ekyo kikulu nnyo era ntera nnyo okukubiriza abantu bangi waliwo nafulumya akatambi nga waliwo buli lwengezaako okuwaana Buganda waliwo abanyiiga oli afuna ekirowoozo nti musosola nembaga no kyengezaako okuzimba nkugamba nti naawe weyagalire mu kikwawo kyokola ki kyoli era tekikwasanga nsonyi bwe nkwewaanirako nti ndi Muganda naawe ngamba ndi mukyoli naawe ngamba ndi muteeso naawe ngamba nti nno ndi bwenti ekintu ekijja kutuyamba okukuuma ennono yaffe kuba kati olaba abaana abakuze ennaku zineesa eweddewo tebakyali mu nsa olaba ebigambo eby'omunda babitwalira kungulu byafuuka ebyekyama tebikyali byakyama kwegge olaba oli ateekawo kamera n'akubawo ekigaba buu nga n'atawulira nakwesisiwala noga oba akitegedde kyayogedde oba olulimi tategedde kyayomaye bwomaye oli bw'aba awemulira mu lulimi olutali lulwe olumutawulira bunene bwa kigambo kyakola ki kyayogera naye kyabeezangawo abaana zaalinga nnyimba bwe zityo kyensaba Mukama bwali nti akyakutwazise tolekera ennyimba ezo oba musomesa at least abaana bava mu ssomero nga balina kye boyongedde okukola ki okufuna ne babotendese nabo babeereyoko bayambe kubanga ennyimba bwe zityo bwe zinaabanga teziri mu society nga teziriimu buzibu buyinza okukola ki buyinza okutugwira kuba ffe zaatukuza zaatubuulira zakola buli kintu kyonna era ne tuba basanyufu kyemanyi buli muntu ajja kwenyumirizaamu kyemanyi buli muntu bangi badde tebamanyi ani Paul Saka abangi ennyimba ezo bazimanyi mubazadde abaana ani tebamanyi ani yali behind those songs naye Mukama yeebala akutuwazise paka kati era tusaba tolekeraawo nsaba bannayuganda tuwagire omwami ono kirungi nafunako kwa idea eyo naye nekinsooka kinyinga obunene nga budget ntono
naye kansubire kijja kutuukirira nga ngamba nti luli waliwo twajaguza muzeeyi eri wamala ku Serena natunuulira bwe nali nnyimba n'entuna ne ngamba ekintu kino singa kikolebwa ng'omuntu mulamu ng'ayambadde suuti ye n'atuula awo ne famire ye abantu ne bajja ne bayimba ennyimba ze abantu ne bawa testimonies zaabwe ne bamuwa ebirabo ne bakola kinga akyali mulamu tekisinga abasajja mwebali ba Moses Matovu baani bingi bye bakoze beetaaga bamuzeeyise batta baani beetaaga okulagibwa nti n'ensi yasiima ebintu byabwe nga bakyali baki nga bakyali balamu kakati yeyo idea nawe mujje twebaza abasajja bano finaffe yes kati sawe no batuyita ba muzeeyi era abana baga muzeeyi bonna abali wana bakwata amawulire buli omwe ampita muzeeyi naye ate naffe tulina ba muzeeyi baffe betwandyagadde bambi babeerewo nga balaba nti omulimu gwabwe gwakola ki gwasiimibwa. Nja kusanyuka nnyo nga bannayuganda muwagidde muzeeyi Paul Saka nange nina sho ate yange yeesooka naye nagambye nti omusubbaawa tegulina kigufiirwa bwe gukoleeza omusubbaawa omulala kuba naali badde ngamba nti muzeeyi nange nina sho yange sijja kuyingira mu bintu byo kuba nkimanyi ow'okugenda wa muzeeyi Saka ajja kugenda n'ogende wa Mesach ajja kukola ki n'anaagenda wombi naye ajja kukola ki ajja kugenda buli mukisa gukwate ekkubo lyagwo. So tubalinze ennaku z'omwezi 11 ogw'omukaaga tuwagire muzeeyi Saka mulabeko ye yagale avuga akamotoka akabi tumanyi nti no yakafuna kwolwo naffe nange nga 19 ogw'okutaano mujemba kubiri kundo